jako akawuwo. Abatuuze ku kyalo Kasenge mu tawuni kanso y'Ekyengera mu disitulikiti y'e Wakiso baguddemu enkikwe batuuze bannaabwe abawera basatu bwe bakubiddwa amasannyalaze agabatiddewo. Ono muwala omuto yayanika wanika omusannyalaze gamukubye muganda w'omuto ajja kuleki amutaasa okumutaasa oyo omwana kakali akaana akato kajja kakoleki nekajja nekakwata ku mama waabwe gumu naye nga saawa eno nga tugamba nti amasannyalaze gabakubi nga tetunnaba kulaba wawe gava gagenda kukwata oyinza okuba yoleesa obuzibu batiri lyagisala gatambulira mu abafudde kuliko Aneti Nakaggwa ng'ono Diane Kangoye asiimwe babiri kw'ossa ne Jeremiah Sekalanzi nga bonna bafiiriddewo. Buvudde ku mpayalinga y'amasannyalaze ge bayawayalinga obubi kuba waya nga yo bagiwayalingira ddala bubi nnyo omwana wa mugenzi era awonyewo mu nju ono gwolaba naye nga amasannyalaze g'e Kasenge mabi nnyo bagawayalinga bubi nnyo. Amasannyalaze gano gasoose kuba Aneti Nakaggwa Diane Kangoye kyokka abalala bwe bazze okugezaako okumutaasa nabo tebasimattuse. Kibadde Kangoye kawaya bakasiba ku bbaati ate omukyala ennyumba ye gyasulamu yayina kasaira amasannyalaze yayiraka afudde omukyalo. Okusinziira ku batuuze ku kitundu kino bagamba nti amasannyalaze gano gayungibwa bakamyufu ng'ate gano baamala geekolera. Bakola amasannyalaze tebamanyi bye bakola bagamba beeyiya bweyiya olina ajja naggamba mpaayo 5 nozimuwa amasannyalaze. Tusaba gavumenti etuyambe eteekemu ekikwekweto babakwate amasannyalaze agatali mu butuufu babakwate babatwale. Bwe batyo bavumiridde nnyo n'ekyabatuuze bannaabwe abayitirizza okubba amasannyalaze ne bafundikiranga obulamu bw'abantu bugenda. Ekizibu kyetusinga okukaabira ku bawumeme singa amasannyalaze ogayingiza mu nnyumba kiri cheap kubanga okugasasula kiri expensive kati ogayingiza kyandibadde kiri cheap buli muntu yenna n'atasanga buzibu mu kuyingiza amasannyalaze. People need to be sensitized naye ng'era organization ebuliira okugikola bumeme n'esomesa abantu amasannyalaze galina kubbibwa bw'ogabba oyinza okufuna ekizibu ekifaanana bwekiti naye lwakwate nabo tebakoze mulimu mulungi. Meeya wa tawuni kanso y'Ekyengera Mathias Mulumba Walukaga aliko byalambuludde ku njega eno. Bampaayo akakaaga mpaayo 13 by'amandaazi bavuddeko obuzibu tulubidde waya nga tezikwatana emu yalaide emu yakwendala endala yakyenda yakakobe waya naye nga ziva mu main switch n'olwekyo bano bageza okwanika amasannyalaze gamukubidde ku waya gegase waya muli. Oluvannyuma poliisi okuva Ekyengera etuuse mu kifo kino n'ejjawo emirambo ne gitwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Omugenzi omukyala abaddeko omutego abayinzayo naye ono omwana yawonye lwansonga yabadde mu buliri nga yeebase amasannyalaze gabakubidde wabweru. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Omugenzi omukyala abaddeko omutego abayinzayo naye ono omwana yawonye lwansonga yabadde mu buliri nga yeebase amasannyalaze gabakubidde wabweru era yawonye yabadde mu buliri nga yeebase era ye yawonyeewo